n'ekyo kyekitaliza mu bitongero bwanne mu bantu bonna bali mu bisundu era Katumba Wamala gubanu omusajja yagala abantu mukwano gwa buli omu kakawukana basirikale abeera kufiirwa najja nakumpi abona kutuuka mu ffumbiro n'abeera jeno eyewumbeeka nakkakali omusajja mulanzi kyono naye mutegere ekyo newakubadde nga okola ebirungi ebifaanana bitya waliwo oli nga byonna byokola laba mubiribyere naye Katonda asigala ne Katonda asigala ebintoonagamantiizija kutuwanirira waliwo ebintu ebyokukola ng'oli MP wa kitundu ekyo naye nga y'omulala talina kalaba konna n'Akatonda naye Katonda asigalawo. Let me tell you this, you may have people who are resisting you, but God can resist those who are resisting you. You may have those who are opposing you, but God has the capacity to oppose whoever is opposing you. He has the capacity to do so. He is the supreme being, the one who has all authority. Listen to what this man talks about him. Wayne Grudem was a scholar in Islamic theology, and he says, God is the cause of his own existence. And because he's the cause of his own existence, he has authority over what he calls it to exist. Katonda, yalina obuyinza ku buli nsonga yonna. Njagala nange okusaba Katonda ono bwe twogeramu atuuse emitima gy'abantu abalina agatima agabi agalumba abantu abatalina musango agabalina okunywa abantu abatalina ensonga abantu abo baddukire nti gwe omutabantu naye nawe ojja kufa ojja kukola ku kizibu ekyo njanetunda olinagenda tamuni aye ne bamukola ne bamudda nkola imagination nti obenyambe ebitwale ekisinga nawe okutuusa wanzise nawe okutuusa let us value life. Let us value life. Let us respect each other's life. Each one of us want to live. Life is very important. How can you make a strategy of killing someone's daughter? This is not to be accepted. May God help us. May Katonda yebaye okutaasa munnaffe. Kubanga buli ekiseera kyali kizibu, maama waffe Elizabeth Nanyanzi yali agenze n'abalogera maama waffe, maama Catherine amusabira, maama Catherine Wamala amusabira. Ate ofiiridde omwana, ate omwami yali agenze. Naye Katonda n'agamba kale nibadde neekataasa enkoona. N'olwekyo tuzze wano, ate munnaffe yakola omulimu wange ataase Aruna Kayondo. Mukama n'atasinga. Olwekyo kizibu, naye kati ekitwese wano olwaleero kwe kwebaza Katonda. Eyo Zabbuli yakwebaza nti Katonda weebale wakiri okutaasa ate Jero Edward Katumba. Ekyo nomukyebaze Katonda. Nsanyusa okulaba abakristaayo b'e Bukoto, abakristaayo Reverend Carmichael Mukwana, abakristaayo baffe Reverend Patricia, muna nsange okukola omusaadde oyo Reverend Isa, omusaadde ye waife webale musemba kuwenkanya omunene. Abakulu abala bonna abaliwo bana basuga bayita ababba abakukunaavu abatingu abanene abakolowo tusanga yina okubabonako. Waliwo n'abalala abavudde awala buli omwazze wano lwa mukwano abennakwaya. Waliwo nekwaya eri kwaya aba Seventh Day bonna bazirwa mukwano guno. Okiraba ono Father Luntami ono azirwa mukwano. Father Luntami ono musajja ono amanyi omukwano. Yali mukwano gwaffe kuva dda bbanga ddene Mukono eno ku St. Paul, naye twasooka kumanya ennamagunga bbanga ddene nga nange ndi mubuulizi lusookera wano. Naye omanyi okukuuma omukwano Father Luntami weebale ddala. Waliwo n'abakulu abali wano ba business people bonna wano
bazirwa mukwano bakwagana abasiramu bano oli omusajja omukubi w'amasuuti oli omukungu bonna bali wano naye ekyawandikibwa kiri kyo singa mukama si ye yali ku luyi lwaffe Jeno Katumba tetwandimulabyeko kikubiri mu ngalo bwekitegedde kale zabbuli eno yakwebaza Katonda lwa nsonga ki olw'amaanyi ga Katonda agakuuma kyekisooka ekyo amaanyi g'abasirikale nago weegali naye galina we gakuuma mukama bw'atakuuma kibuga abakuumi bagira ki abasirikale nabo balina we bakoma waliwo sebe embeera bwejja n'abasirikale ne bayuguumya kuba nabo bantu nzijukira wetwali omolo empewo yajja nereba y'amannyo ngenda okujja abasirikale abaali batukuuma gakyala kristo nga bekwatakwata balikaba obulamu kuba nabo bantu abasirikale nabo beetaaga okukuumibwa Katonda. When the Lord does not protect, the soldier's effort is in vain. Katonda yakuuma mulaba bwe yakuuma n'ateekawo n'ekisa kale Katonda yeebale yensonga esooka ey'okwebaza Katonda. Ekyokubiri lwaki twebaza Katonda kubanga Katonda ateekawo omukisa omulala. God has given General Katumba Wamala another chance to serve him. Era wano kino kiba kyakwebaza naye atuga Katonda antusizza wano kakati ate kyekigenda okukola ekirala. You must appreciate him and leave something there that will remind you of God's greatness. Nsanyusa okulaba nga waliwo wano ekkanisa egenda okuzimbibwa era General Katumba Wamala wanyi Honorable Dr. Lucy Nakabere yateeka installation yange nga Archbishop General Katumba Wamala baali abakulu bakola omulimu gw'amaanyi ne mukulu ntakabo bonna ttiimu y'amaanyi mutukubireko mu ngalo naye yajja ennaku zino eri omulimu Nakabere ogwakola ku province azimba ennyumba y'amaanyi ennyo ey'abagenyi nejjeno yajja atera okuyitayo n'alaba emirimu n'agamba njagala kwebaza Katonda yamponya njagala kumwebaza naye eno project gye njagala okuteekawo ekkanisa mu kifo kyewaffe neebaze Katonda. To begin with, we must appreciate General Katumba Wamala for always remembering home. Ekkanisa eno ey'Ekikandwa okusinga namanya nnyo maama wa General Katumba Wamala ono yamumanya nnyo kubanga yali yakolako nga provost nga Ssaabalabirizi nga omukyala mulokole ng'ayagala ekkanisa bambi bano bava mu famire ey'omukyala ayagala Katonda ddala taata sammanya nnyo naye maama era naliwo nemukumuwerekera ensigo ez'okutya abaana mubakulize mu mpisa ez'okutya Katonda ekiseera newankubadde akuze tayinza kukivaamu naye ate jeno kyemwagalako teyeerabira waabwe wajja n'akomawo eno kankubiriza abantu bonna abali wano temwerabira wammwe. Let me urge you people here present, don't forget home. Don't forget home. Always go back home. Do something at home. For your leader at home. For your pastor at home. Dayokeeka olabe omubuulizi oyo atambuza ekibanga ajja kujja nga mufiiriddwa ng'asiimula ebitukenyawo ebitakakale ate nga mumusimbya akamotoka nga nene mbejjukira bulungi nga ndi mu diikoni nakizi ndi mu diikoni ano baali okufiirwa okwali ekigogo neŋŋenda ne bankima naye akagaali kange kali kamayembe manene nnyo bwekati ne bakalekaako katutwale ne tugenda okuziba bannakibuga b'e Kampala
bantuuza mu Benz era nayitawo nga nkubira ku bantu kajja Kazimba muleetedde nayisaamu omutwe buli muntu anneetere omutwe nengenda mbulira enjiri abantu ne balaba omanyi engeri gy'otambulamu yenkanankana n'enjiri gy'obuwulira so ng'ogenda ku kagaali enjiri ye balaleko yakagaali naye bw'ojja Katonda bw'enziziwe mu kugamba omugamba omwoyo wa Mukama mungi yewe yitoko determines the way you minister, the way you sleep. If you are sleeping in anything house, you will not deliver message very well because you will be dreaming. Lightnings are chasing you. The rats are chasing you. But you should ensure your ministers, your pastors are sleeping in good houses so that they deliver God's message very well. Otherwise, if you are expecting God's message and a blessing from the Lord, and your pastor comes on a bicycle, sleeping in such a temple house, and you expect the blessings and the blessings of God the Father, the Son, that blessings is with sorrow. Also, we come you today. Now, you have to know that you